Uganda Eyenkya. Kyasose ebimbi yasoose okwogerako ebyannewunyisiza nnyo ng'agamba nti economy essaawa eno tetunabeera na affected era aboogera nti economy ye tannakkiriziganya nabo era takkiriziganya nakyo tukyali bulungi. Honorable Nadduli bw'obiraba tukyali bulungi amidst COVID-19. Abatudde mu State House bali bulungi. Ye status ate kwe batutambulizza ti economy ennungi. Weewawo ate era nga kituufu ku ludda olulala. Kubanga eggwanga Uganda mu East Africa ne Central Kabe Africa teriiwo erisinga bugagga. Ne bw'oyogera ku bya bugagga bya mu ttaka nga uranium, onayogera ku gold, feeza, kiki tuli bagagga. Ekyokubiri ly'eggwanga eryogerwako eri endowed with 2 seasons. Esitaliika alina agamba kale ku mukulembeze ategeera era asobola okukuza eggwanga lino emyaka 7 ligimala okukakasa nti gwe kyolaba Kampala yabadde atuuse Luweero ku 40 miles naye nga matiri bonna goolaba so si bino byolaba olwaleero. Kale ye bw'atunulira bweki asobola okuga nti tuli bulungi ng'ekyo nakyakimanyi naye wankubadde nti authority ye ate ebituddeko buki butuuzi naye addemu ayiteko eri abantu bategeere bafaanagana bati yeewana era nabwe Besigye talina kyayinza kukola yetadde manyi ga mpologoma okulya bulungi amaanyi bw'aba yagatugamulagako tujja kugamulagako. Bw'oba olina intelligence etuuka ku eddayo obuuze mu byalo nga gy'osindise how people suffer. Ojja tegeera nti gy'otudde wali badde ovuddeyo n'osembera naye si kwoyo yekka nekino era kyensaba nti bannammengo eno jurisdiction y'obwakabaka bw'e Buganda yaffe Museveni ne bw'ali yeetoola okwetooloola kutya kijja sigala kitundu ky'Abaganda. Ssaabasajja asitukiremu naye addemu atambule mu bantu be so si kuyita nti jja otunula essaza lyo nga bagenda kugulawo mupiira nga so sijja olambula essaza lyo nga bagulawo ssomero nga interest y'abannannyini ssomero so siri abantu bo odde ku interest egamba nti omuntu wange nga Ssekabaka Muteesa bwe yayogera naga nti singa ebikoleddwa obwo tebibadde bivudde mu bantu bange n'alikkiriza obutadda era n'okuwaŋŋangusibwa okw'olubeerera naye bino ebikoleddwa lwa bujja bw'obote si bantu bange nti ye nja kusigala ndira ekitiibwa ki teyadda n'enjole bwe yadda ekitiibwa kye yaliko kyolwaleero His Majesty Gotwenta nakifu kiri kyakyakuzza njo naye kino kyo kyali wali mulambala. Kale mu bino ebiteekeddwa okukolebwa tuddeyo twetunuulire era tweyaze ku sayidi bbiri. Central government yeeyaze mu jurisdiction yaayo n'obwakabaka bw'e Buganda nabo buddemu bwetunuulire mu abo be bukulembera. Yes, kubanga n'obusobozi era tubulina ekyo nkyogera lunye nga bulijjo. Kale ye weevuddemu statement egamba nti tannalabawo nsobi yonna kubanga eggwanga alikudde era alifuga ebiragiro bye lwaliro bye bikola byo kiba kitegeeza nti empulirizo ze zimuwa nti wano tuli bwetuti ne bwetuti naye alina kukyusamu addemu atunuulire ave mu State House ekigera akitaanuule adde ebweru atunuuleko abantu bafaanagana bati si Kampala wano wokka naye tukyalinayo abaffe enjala mu byalo ddala bwe gy'osuubira nti bali era kyensaba ku kino mwebe mbadde muyise bya operation wealth creation n'emmere gye mutulaga His Excellency President lagira emmere gye abamu bagamba nti engeri economy gye abamu balowooza nti economy engeri gye distracted and destroyed right now kiyinza okuba kyetaagisa okubeera nga programs ezimu ezibadde zirinda oba ezibadde bateeseteese zongerweyo okwo nga mwotadde n'akalulu ka bonna 2021 ati si bakwongereyo emyaka nga3 oba 2 okulaba nti economy emyaka gyo tugikozesa okubeera nga erigaininga amaanyi gaayo. Diye sente z'okulondooza zivudde mu nsawo ya Uganda bw'oba osomye ku byafaayo esente zijja bweru ojja nga bweru yetugambye ekyo mu diaspora tetulina kye tujja kuba olw'embeera naffe tukiseemu naye sisema ku sente zirondano ze boogerako mu bajeti yaffe ziba ziveeri esente zibadde mu bitongole bya security zisinga zonna zibadde ziva bweru. Wano economy yaffe mukulembeze bunafu bwe
okukakasa nti tetwesobola naye si nti tetwesobola it is a decoy to deteriorate us si baganda ffeka neggwanga okutwalira awamu bwe liri gwamu oyo ategeera eggwanga lino lizitowa ki biki eggwanga lino lye birina na bwetaavu kyeggwanga lye bulina tetuyinza kuddayo kwegayirira muzungu not at all at any one time Uganda we tetwetaaga byakulwanyisa tetwetaaga byakulwanyisa si bye priority esooka buweereza service si zaabwe amagye bokka si poliisi si ki first priority kuba naawe ayambadde mundu bw'ojajjako osigala oli muki oba muntu of course bali abawummudde tubabale batya akyewaana era akyalina authority bwaba badde DPC ng'owummudde ku 65 tukubala tutya you are just a common person naye wano tuddemu tutegeke ye addressing the nation so there is no problem akalu kagende mu maaso akalu okuba nti kayimirizibwa kiri eri his excellency the president era kikiri baabo bali babayiseewo balifugako ebiri kubanga tekikyusa period eri obunfuna bulungi kikyusa kisanja kino bbanga lye mugenda kufugira tekikyusa kiri mu kawaayiro ka constitution ako nakugambye edda mu ebyo ebikyusizibwa constitution oyo yagisibaga ebyayitiranga bimunyiga n'ebyo byatunyigiririzaamu mu ebiri kubanga waliddemu okugamba nti tuddemu tujja addressing bingi ebyokugibwamu nga bibye kubanga teri ayinza kukiza kuddamu kutundira mu constitution eyo n'aleka mu munyarwanda nti munnayuganda era kibajja osooka ku kyo tubafulumye kati okugamba nti tuddeyo tugisibagulule kabasa kennyini tujja siga acts za member parliament sibafulumya n'ebyo ebikolebwa ng'ebyo n'ekiri ekitundu ekyegala ku chapter 18 kwogera ku kya amendment eyo gisibule ne wano bwe tugenda okufaanagana bwe tuba tukyusizza ekisanja kyagenda okukyusa kinyigiriza myaka gino gye mwalifugidde tujja kufuga yeesa tuddemu tulonde ku kisanja ekiddako so sigamba nti mu kisanja ky'emyaka 5 tugyongedde abali badde tulonda 226 ate tulonde 240 oba 230 si bwe kuba nga bula kutwalonda ba LC wano twabagamba nti era batutegeeza nti mwesimbyewo naye mufugayo emyaka egi tuddemu okulonda kubanga ekisanja mukirondedde wakati wabyesanja kati tufugayo esatu tuddemu tulonde tujjuze 5 obo naye tekitegeeza nti ate tujja kuba twabadde tugamba nti bo balondebwa wakati w'ekisanja bo bakyatambula ate nga waliwo okulonda okulala it is impossible bakoma waligon enteeka ya gavumenti bwe yategeka honorable Nadduli tekigwanidde parliament kuleeta kiteeso nga ssemateeka bwagamba ennyingo ya 7 waliwo weeyogerera ku nsonga y'okugamba nti unless nga waliwo lutalo oba state of emergency ngera bwakyogedde nti ababaka basobola okuleeta ekiteeso ne kikirizibwa 2/3 majority nga kwabo balina okukkiriza nti ddala kituufu ekisanja kya parliament oba ekyobukulembeze tukyongereyo emyezi egitasukka 6 ssemateeka bw'ategeeza ekya president okugamba nti kiri gyali oluza ssemateeka waneeno tuba ennyingo 37 tuba tetugimenye kiri gyali mu jurisdiction zize so si kususa jurisdiction ekyo si bwe kibeera kiri gyali kubanga akyali mutambulira mu jurisdiction zitanafuluma bwe naye bwagerezaako fuluma ebweru alina okuddayo okwebuuza ku lukiiko luli ate nga si lwe lukka ne president alina obuyinza mu kawaayiro akamuweebwa akadismantlinga parliament n'agiyimiriza bwe obuyinza n'aga nti kaakati genda tutambula na local government nga parliament teriiwo era teryamuvunaana taliiwo amuvunaana kyegambire nti mu biri ebiri eri si kyangu kya Museveni waatuuse kukuga nti tuddeyo tukole readdress mu constitution okusinza ku 9/5 of course nekyo kisooka kuba like Putin yasuspend the constitution naye ekisanja ebibadde birina okukolebwa byonna kakati kumpi omukulembeze amaanyi gali mu ye yekka ssemateeka ali suspended for now over COVID bwe kibeera nti noono kyaliko kikka nti ali mu jurisdiction zize naye emyezi 6 bwe giyitawo kyatteeka ne waba afa atya aba alina okuta parliament edde etuuse
tetulimuwanga nti Museveni eggwanga liro litwale kubanga mulimu n'ebitali bibye muntu buntu naye eggwanga lisigalawo eggwanga kale teri yalinako ownership osavinga ttaamu zino ofuluma nange kamwaka ogerera ntuuka nenfa nentambula tengenda kyega nti zake bw'olifa teri ajja kufa ofa bibyo ogenda wekka adde bakugoberera teri ayinza nakukuyimba mwaka nekuwera kristo tumujjukira mu mwaka omulundi ogwo gwa Christmas kunyenya kw'amatabi kola bitya ennaku 366 gwe nojjukira kwe yabafiirira ebyo budde of course bunaku tumusaba tetumujjukira ne tumwebaza ne tukola tutya munyikire ebirala ebira president byayogeddeko ensonga ez'enjawulo ebintu simanyi ekyamasimu kuba kitasimanyi wawadde okyaliko ng'olaba lakola controversy yazze nti abantu waliwo abakubya amasimu nga naye kamakogera naye nti mbirinako ebyange so those are like my personal beliefs zestasobola kwetawa naye waliwo abagamba nti ensonga y'amasimu abakubye nti this was stage managed okubuuza ebibuuzo ebiri mu interest yaabwe era president responding to those questions ekintu ekyaleesewo obuzibu okulaba nti president waliwo yamubuuziza nga mugamba nti lwaki sente zandibadde ez'akalu tetuziteeka mu covid-19 netulwanyisa covid-19 akalu netukongezaayo ekyo nekibeeraawo ebirala ebya banks nti amazzi amasannyalaze byonna ng'abantu babuuza ebibuuzo bwe bityo first and foremost gwe simanyi gundi bawagirabye abamu bagitute nti it was a stage management nti kino kyagendeddwamu kuleeta bintu nga biri mu interest eyabo ababibadde emabega but one tusobola okubeera nga tutunuulira nti ensonga ez'enjawulo sente zadde zirina okukola ebirala kigwanidde okuzongera mu bino mu covid-19 kubimu ku ebyo ebyabuuzibwa era president n'akyebalama n'okukyebalama simanyi lwaki teyakyebalamye yakyanukudde indirect lwakuba nti ate ababuuza tebakona analysis mu ebyo president byayogera nti mulimu byayanukudde yabagambye eggwanga Uganda terinawo kubaako eriyigirizibwa ekona oba okyanoonya ate era ng'okyabuuza ekyo mbwate sente zikwate yaggaye tuli bulungi gwate okyabuuza sente zikwate ozisse mu covid nga gw'omulagira ataali ezaffe covid status wetuli buli mulwadde ajjanjibwa buwumbi 5 buwumbi bumeka endwadde gye tulwanyisa eri kwaba abalwadde si ggwanga lyonna nti eddwadde n'ezo sente World Bank zeyafulumya ku buli awatudde covid mu mawanga ga Afirika tetunnaba kukozesa ku zaffe ddayo musome ebiwandiiko World Bank yatukola eti ezegaba essente naye abalwadde ababadde wano ate batugaye bawona ate gw'olagira bali nti bongere sente tulwanyise endwadde egenda kulwatuze ku Ebola kiki awo kwerimba nakwesiriwaza kwennyini oli abagambe nti economy tennaba kugwa kubanga eggwanga lya Uganda naye akimanyi kamwa kwogera oyo byesobola bakakugambako mu budget eziyita mu parliament oba eziyisibwa nga central government zeyisa bakakugambako ku byobugagga bimeka ebiyimirizaawo eggwanga notwakukoza sente bweziti nga zivudde mu gold nga zivudde mu feeza nga zivudde mu mafuta bakabikugambako emirundi emeka tetubiina ebirombe ebyo kwebale nnyo bwe kiba nga tekiriimu n'ezo zisobola okutuyimirizaawo ne tugamba mu ebyo bya emergency essente esigalawo zisiba sigala kukola kino covid tannaba kusaasana Uganda yonna si buli wamu nti omuwulira ate tuleme kubeera mu mbeera eri egamba yatufa mubali vulnerable bali ill tugwanidde okuggulawo after the 21 days si kusaanira twasaanira dda nga tesitwateze twalibadde tuteekeddwa okukola ne muntu nula naye nga bagamba nti ekyekango tekimanya muzira kyetwakola ekyotuyimirizaamu kano kaatuyamba nako kaakati tutunuulya strategies z'otugamba tuziwummulizaawa ennaku 2 bwe ziggwako nze sinnabawo mbete zeegaana muntu bwawo obulenzi wa Luweero oba weeyo gye bali bakole bwe bokkiriza ate abagenda mu nnimiro batambula baddawa famire yonna egenda mu nnimiro baba tebeesemberedde baba balimi mukole ab'amaduuka
bebi kitundu ekyo gyotawulidde endwadde bate batambule ewali endwadde gye tuba twewala okudda mu senta gye buli. Yes, kituba tukola senta temujja eri gye ziri, gavumenti ejjasobola okutambuza ebimwagala okusobola bijja eri. Nze nagambye dda kampani zisobola okukola emirimu egyo bataddemu yadde abasirikale. Uganda Eyenkya.